Ebiseera ebisinga omukyala bw'afuna olubuto akwatibwa ng'ekyatika olw'embeera gy'abaamu emuleeteddwa omwana abeera yeetonda mu nda ye. Era wano bangi okubagamba okukola dduyiro kibanga ekikolwa eky'obutemu, ate nno nga waliwo abagezaako okumukola kyokka ne bamukola mu ngeri enkyamu ekiyinza okubaviirako obuzibu. Dr. Badru Matovu okuva ku ddwaliro e Kibuli agamba kya mugaso omukazi w'olubuto okukola dduyiro, wabula kiba kya nkizo bw'amutandika nga tannafuna lubuto. Tupulifaalinga nnyo omukyala atandikirewo okukola dduyiro nga tannafuna lubuto, omubiri gwe gumanyire dduyiro oyo. Kati bw'afuna olubuto, yes, olubuto lumugattako stress nga dduyiro era gwe yandibadde aguteekako. Naye olw'okuba nti abadde akola, omutima gwe n'omubiri gwe guba gumanyidde embeera ki eyo. Kino tekitegeeza nti abadde tamukola talina kutandika, wabula aba alina okwekwata abakugu bamuwabule ku nkola entuufu. Tomala gagwa mu gym, tomala gayingira gym. Awo exercise nzo okukola more harm than good to you. Dduyiro w'omukyala w'olubuto atakolangako tumuyita low intensity exercise. Exercise ezitadimandinga nnyo eriki omubiri. W'omukyala w'olubuto nga lutandise okukula, tuba tumwegendereza nnyo obutafuna injuries, obutakosebwa. Olina okugenda empola, olina okusooka okwebuuza ku musawo. Omusawo n'akuprescribingira exercise nga bwe tukuprescribingira eddagala, n'ogenda nazo mu gym. Nzize kukola kino na kino. Ng'okola dduyiro mu biseera by'olubuto, Dr. Matovu agamba waliwo ebitundu kw'olina okusinga okusimba essira. Batandikire ku exercise eziyamba omutima okukuba ennyo oba okuguma. Tuziyita aerobic exercises oba cardiovascular system fitness exercises ezi improvinga oxygen waffe okugenda mu mubiri oba mu mawuggwe, nga zifuula omutima gwaffe strong. Kuba omutima oguli strong ogwetaaga ng'oli lubuto. Kuba omukyala obeera oli lubuto, omusaayi gwe gweyongera ebitundu 20 ku buli 100. Kati bw'oba omutima gwo teguli strong enough, omukyala bw'ati omusanga entunnunsi zimuluma zimukuba, omukyala bw'ati omusanga nga munafu, atuuka ne ku time y'okusindika ne bigaana. Kyokka era waliwo dduyiro omusawo gw'agamba ayongera amaanyi mu mubiri, asaanye okwettanirwa abakyala abali embuto. Omuntu nga bakozesa exercise bali professional ng'oli lubuto, baconcentratinga nnyo ku pelvic exercises. Pelvis yo neeguma kubanga yegenda ekola buli kimu. Omwana agenda kuyitaawo, amagulu gaseparatingiraawo, ne waliwo ne ze tuyita ki flexibility exercise nkulu nnyo eri omukyala w'olubuto, ne bamuyigiriza okusobola okusitula. Dr. Matovu agamba nti n'okusitula obuzito bw'ekigero nakyo kiyamba nnyo mu kiseera kino eky'olubuto. Ze tuyita strength training ng'okozesa weights. Naye omukyala w'olubuto twagala akozesa weights ezisingayo obutini, just to put coca resistance mu mikono. Ng'oggyeko ebyo, waliwo ebika ebirala ebya dduyiro omusawo byanokoddeyo ebisanye okwettanirwa omukyala ow'olubuto. Ngeri exercise ezo mulimu nga okutambula, walking. Omukyala w'olubuto osobolera bulungi ddala okukola ki? Okuwuga. Ate okuwuga okwo kuimprovinga nnyo omutima okukola obulungi. Waliwo okuzina, dancing exercises, n'abeera nti atuuyana. Abakyala abamu baddusi, asobola okudduka empola empola. Kyokka dduyiro gw'okola era agenda yawukana okusinziira ku bbanga ly'olubuto. Era abo abakyala ab'embuto ezikuze emyezi 8, 9, exercises zaabwe endala nnyo zibeera nga yoga, massage. Exercises zaabwe zibeera so modified. N'abakola meditation exercises, kubasiigako oil ku lubuto nakola ki. Bw'obeera aggressive nnyo ng'olubuto lukulu nnyo, ageze luli myezi 9, aggressiveness ebanga trauma gye luli. Kati ali mu kakondo, if by mistake anything happens n'agwa, kyangu nnyo ensawo okugamba oluka kye tuyita placenta abruption. Mu kukola dduyiro ono omukyala talina kkaka mubiri. Bw'owulira kamunguluze, naddala kamunguluze, bw'owulira nti olina pain mu kifuba, otandise okulaba ebizikizazikiza, tuula wansi owummule oddeyo lipootinga ew'omusawo wo. Bino ng'obituukiriza, dduyiro akuyamba okuzaala omwana omulamu obulungi. Kubanga dduyiro aimprovinga omusaayi okugenda ku mwana, kye tuyita placental saturation. Placental saturation editamininga nnyo ne saturation y'omukyala. Buli saturation y'omukyala lw'erinnya nga n'omwana eri omusaayi ogumugendako weeyongera ekyo. Era dduyiro akuyamba mu kiseera ng'omaze okuzaala okuwona amangu. Kuba exercises nga exercises ziincreasinga immunity y'omuntu. So kati omukyala abadde akola dduyiro batera okuwona amangu, oba omutaddeko kiwundu oba omulongoosezi oba kibatera okuwona amangu. Waliwo abalowooza nti dduyiro
ayinza okuviirako ebitundu ebimu okuguba. Gamba ng'omumwa gwa Nabaana okwemiima ate ne kiremesa omwana okufuluma, nakyo omusawo akitangaazizza. Maaso abantu ze bakola mu dduyiro size maaso ze zimu eziri munda ezituyamba mu bintu by'omunda. Mu bintu by'omunda nga cervix, nga Nabaana, ng'ebyenda, kibumba ne mawuggwe byonna birina muscles. Ezo tuziyita smooth muscles. Ezo dduyiro talina kyazikolako tyoba azikalubye. Kyokka newankubadde guli gutyo, waliwo abakyala abatalina kukola dduyiro nga bali mbuto. Ayina endwadde endala, ayina pressure, ayina sukaali, ayina sickle cells, ayina asthma. Oyo strict ayina okukola dduyiro under the guidance of a doctor. Kati ababadde bepampalika ku dduyiro oba babadde tebamukola nga bali mbuto, mutegedde kirina okukolebwa okuzaala obulungi n'okuba omulamu. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.